n'okukolayo ebyenjawulo naye ayinza okuba nga ebyenjawulo by'ennaku zino bye baatandise nga buli omu alina kyaleeta naye obubonero kaŋŋambe nti yagendera ku luyimba lw'omusajja lwe yagamba nti abayimbi balogo kiraga yakiyimba ategeera nti abayimbi bano balayika balogo ebitiibwa bwe mutasobola kwewala ebitiibwa tewali agenda bibawa bwe muneerwana n'abawagizi bajja kutegeera nti mwerwana bwerwanyi ebyo bye tulaba ku social media simanya tiimu Shiba simanya tiimu ate simanya ani Sindi ebyo byonna kwerwana naye singa mukkanya ekintu kimu ne mubeera nga mukkanya nti gundi waaba ategeseeyo nze kamulinda ategeke kubanga endongo yedda nze gye twalimu nga Abdul Mulaasi bwentegeka Masaka Eagles erina kweyongerayo egenda ewalala okitegeera era nga ne kanso tesobola kuwa lukusa naye kati ne kanso y'ennaku zino naye enoonya ssente. Export TV to the world. Abdul, engeri gy'otegese konsati eno wali eno si ye konsati esoose mu bulamu bwo? Era yesoose kubanga ebbanga lyonna lye mbadde njja nga nkola nkoze ne neetoolola Uganda yonna ne neetoolola ensi zonna ne neetoolola Kenya, South Africa, Dubai n'ewalala yonna ne UK ne US naye mbadde sinnakolayo the best kitegeeza ekyo ekirungi kye nakola okitegeera bye ngenda okugatta ne gye nvudde wange nti mu abantu abali eyo muyina bingi nnyo bye mummanyiiko ate nze nga si bituufu kati ebituufu bye mwagala ku luno ku show yange buli munnamawuli ajja kuleeta ne kamera abifuna ebituufu nga nze mbyeyogerera abantu ba bulijjo nga be babimbuuza nti Abdul Mulaasi twawulira nti bwe wagenda egindi wakola bwati twawulira olina abakazi bangi nga kyenjogera kye mugenda okutwala emirembe gyonna ne wendi banfuna kyekirungi ekigenda okuba ku sheeno nti ngenda kweyogerera amazima amatukuvu bye mummanyiiko gwe biki byommanyiiko ebyo byommanyiiko byogenda okuwulira ebituufu byenjogera ove ku golokoso w'abantu kyekyenjawulo ku sheeno nnyimba ennyimba nnyingi nnyo okuva mu buto kuba nze nayingira music nga nyina emyaka 15 nayingira 1997 basudde waafiira nensooka mbeera dansa nga nzina buzinyi mu kibiina nga nzina mu bivulu webityo paka we natandika okukuba ennyimba nazikuba 2000 nenkuba ennyimba ezatandika ti ebyo byonna okuva mu 2000 ye Abdul Mulaasi omutuufu okuva ku buyimba buli abakazi mufune charging muligo okunaaba musono gwa Mungu beere mpeereza SMS simanya kakuba akawona bonna mugenda bufuna kwolwo nsulula okuva ku nnyimba ezo towulira ati abayimbi bagamba nti balina ennyimba 2 nawulidde baga Shiba mbu alina ennyimba 2 byokka bwe biti 2 kati ennyimba 2 nze nzikubisaamu emirundi gyonna ngenda kukuba nani stop okuva ku ssaawa kubanza abayimbi bonna bamperekeddeko naye bagenda kuyimba okuva ku ssaawa 10 bapukaming ngenda bawa chance bayimbe kati ate bano abayimbi bange abanene abali ku kipande ba Eddie Kenzo batandika okutandikirawo ku ssaawa 2 bayimbira abantu bampe essaawa ezi ngenda kuyimbira essaawa ezi kubanga ekivulu bayinza okiggala ku ssaawa 6 oba 7. Abdul, abayimbi abali e Uganda gwobasinga ennyimba obungi? Nyina ennyimba nyingi nabo be balemu oba bateekemu ku kompyuta yange basaakinga Abdul oba si kyekyo yes kwolwo ngenda kutana flash yange ennyimba empya eriko nnoonya wambuzi sente za sise na luno olupya lwennaku byo oluli ku social media kati olutambula olukwatagana n'ebyembaga baluyita kanve ku mbaga nalwogera ddulaba kati ezo nayo ngenda kutta album eyo CD flash egenda kubeera ku nnyimba zange zokka era ngenda gitundanga emitwalo egyeki kwolwo naye ngenda kubeera nti ndookinga ennyimba ezo zonna ewamu bebafaani bange kati sisobola kuvaawo buli azaalibwa baba bamugamba nti omusajja yayimba best man ate nga byennyimbyeko obudde buno mubiraba ba best man babbya abaana baki abakazi b'abannaabwe ba metron babbya abakazi ba boyfriend b'abannaabwe kitegeeza buli kintu kye nayimba nti obufumbo bubwe bwaliizo obudde buno mbye mulaba abantu tebakyafumbirwa bituufu bafumbirwayo byannaku naddukayo n'afumbirwa n'omulala kati buli kintu kye nayimba nti ngenda kusiba faamu kati ba Abdul Mulaasi bangi abasiba faamu obudde buno genda Rwanda osangayo ba Abdul Mulaasi ab'enjawulo olinaga nti Abdul Mulaasi weno namuno mu Kampala buli musajja ali eyo nga osusa abakazi ababiri kitegeeza wasiba faamu. Concert abayimbi tukoze nnyo concert ndowooza
lwansonga emu nti abayimbi ennyimba zaabwe ze bazze bayimba bonna buli mwaka buli omu ayimba okutegeera kati ate buli omu alwana ateekeyo ku ka concert olw'ensonga ka sizoni kano kabaddeyo ak'ebirime omanye eri mu kyalo ebirime we bibeerayo nga waliyo sizoni eno sente Kampala zikola ki ziyingira bayinza n'okuba nga Desemba abayimbi era bagera kwetomeranga bino byolaba kuba Desemba mu nnaku enkulu lindo ogera kulaba obuvuyo bw'ebipande ono ategeka kalenda omulala ategese kibuyo ojja biwulira olw'ensonga guno ndowooza omwaka guno gulimu akasente k'abakyakazi kino abayimbi kyemulaga abawagizi bammwe mulowooza tebagenda kubalowooleza ebintu bingi twalaba Kamiliyoni yajja ku shoye naleta bokisi y'enjiibwa n'ata enjiibwa nezikola ki nezigenda mu bbanga kati Gravity yabadde akola concert ye yazze nanti Abdul Mulaasi ku bbanga lyewayimbiramu waleetako ku nte oba ku njiibwa oba ku nkoko ku stage ffe tutwalaga ku bubonero bulimu kintu kyekwasa oba kutiisatiisa mpozi bye twakola okwambala ennyo kubeera nti tulina ebintu bye twayambalanga nga bikwawula ku ki omuntu wa bulijjo n'okukolayo ebyenjawulo naye ayinza okuba nga ebyenjawulo by'ennaku zino bibatandise nga buli omu alina kyaleeta naye obubonero kaŋŋambe nti nyagendera ku luyimba lw'omusajja lwe yagamba nti abayimbi balogo kiraga yakiyimba ategeera nti abayimbi bano balabika balogo kati oyinza okuba kategole zaabwe za kutiisatiisa omanyi mu bintu bingi nnyo waliwo omuyimbi kyayinza okukola oba omuntu yenna ng'ayagala kutiisatiisa nti oli yaleeta enjiibwa nange kandeeta ente oyinza okujja omulala ayinza okuleeta empologoma mugirinde naye ejja kujja ku stage oba engo mugamba ono yazaalibwa n'engo oba ttimba ebyo batandise okukola kakati biyinza okuba mu maaso nga birina ekigendererwa kyabwe oba abasawo babibalimba oba ng'omuntu akyagala kikola kuba nze njukira nyina ekintu kye najja nakyo ku sabasaba ewa Kamiliyoni njukira najja nga ndi ku nyina badokita n'ambyulensi nenjira nga ndi ku katanda nga ndaga nti ndi mulwadde ffe bye twakolanga nogira mu kategole y'ekintu ekirala bantu bagera okwejjuukiriza ng'omulwadde akubye abantu endongo naye eby'ennaku zino abantu batiisatiisa omuntu ajja kujja n'enfudu ku stage oba omusota gugwe mu bantu guguma abantu ate nze ente ya gundi yanneewuunyisiza ente we ziwulira music zizina ne zidduka emisinde eno ente yabadde nzikakkamu erabika erimu ebigendererwa bonna ndowooza beetaaga ne tubabuuzaako Kamiliyoni enjiibwa zaali zigenda kukola ki naye Kamiliyoni akabonero ye ke yagamba mukalaga kabonero kaki ka mirembe mu njiibwa naye ate n'omulala ayinza okuga nti enjiibwa gye batuma buli kimu mu kudda eri mu sitaani kati bintu bingi nnyo ebiri awo byesobola kutegeera mu kakodyo kaabwe bajjajja babeera bajjajja kuba ebyobuwangwa byaliyo kati ente mu bujjajja erina ekigendererwa ng'ogizizza eri mu byobujjajja ente kitegeeza kuta ete byonna ate akabonero k'enjiibwa bakatumiramu laddu bakatumiramu ziladdu ayinza Kamiliyoni okubanga yali ate enjiibwa ng'aziyiza laddu ezaali zizze ku kabonero k'enkuba ku stage okugwa okitegeera nga yali azaayo bye bakola bye baali bazindika kati enjiibwa ebeeramu era enjiibwa bwegwanga mu lujja ewuwo noonya lwaki ezze yereeta obubaka obuwangwa ate nga ne mu ddiini oba mu Kuruhani bw'obigendamu ennyo era enjiibwa basobola ogisomerako edduwa neekola ekintu ekirala ne mu bitabo bya Bayibuli baga Yesu yate enjiibwa oba ne zikola ki byonna byali mu kugamba obubonero obwo bwonna bwe balaze buyina amaanyi g'ebintu ebyenjawulo ebitiibwa bwe mutasobola kwewala ebitiibwa tewali agenda bibawa bwe muneerwana n'abawagizi bajja kutegeera nti mwerwana bwerwanyi ebyo bye tulaba ku social media simanya tiimu Siba simanya tiimu ate simanya ani Sindi ebyo byonna kwerwana naye singa mukkanya ekintu kimu ne mubeera nga mukkanya nti gundi waaba ategeseeyo nze kamulinda ategeke kubenga endongo yedda nze gye twalimu nga Abdul Mulaasi bwe ntegeka e Masaka Eagles erina kweyongera yegende ewalala
okitegeera era nga ne kanso tesobola kuwa lukusa naye kati ne kanso y'ennaku zino naye enoonya ssente otegedde nti omuyimbi agenda kukola Namboole manya Lugogo ate nammwe neomulala nemumuwa ku Afirikaana akolewa ku Seratoni akolengera kanso yemuve na Kampala abantu mbabaleemu abagezi ssente bagenda zijja wezo bonoona buli kaseera babeere nga ate bali eno enkya ekivulo ekyagulu kibeerewo kati nteekateeka esaana ebeerewo mu industry nga bamanya nti omuyimbi oba ekifo ekinaategeka nga tugeze nti Mbalala Agipo webeerawo omwezi guno omwezi ogujja mu mwezi ogwo ogumu tebateekawo kivulu balinda ate omwezi oguddako abantu bano bennyini betuyimbira nabo bennyini balina obuvunaanyizibwa abaana baabwe basoma mubaweewo gaako. Export TV to the world.